Yes. All right. One check. Okuvamba nafa ba G7 Films nga bulijjo. G7 Entertainment Kingdom abakuzanyide kafeni ko bayita olutindo. Ngabali wamune banafa ba Duncan Digital Studios bakulebene okutusaka entandikwa yakaise What's Love oba kayite Love y'omunaku afeni by Kim Nana Joko Jr. Sechito Frank executive producer mukano tukyatandika butandisi nga bagamba Duncan kataala yali ku kamera Naroga Roda nabera costume designer Duncan kataala nabera editor wako omugasi wasi wako nga bagamba Njumba Gonzaga amajikiranga mzee Njumba mu film kamanyanga olutindo Kim Nana nabera director wako eranga sound effects Duncan kataala Mutesi Suzane mujukira film nga Embachi naye mwali mukano Junju Usama locations manager songa tese Chito Franka nera nabera casting designer nga bagamba Duncan kataala ye producer wako okuntiko tolekere ekituleso lunaku olwalero tukomeye ekitundu kyaffe ekyokubiri nga bwe twakoma mu sinema yaffe mu kitundu ekyasooka twaleka mwana mulenzi nga bamulekedde akabaluwa obulanga naye yeebuuza ddala kituufu omwana ono anjagala naye mu mutima gwange nyinamu omulala tugenda maaso leka sinema kafa kamanyikiddwa What's Love oba kayite Love y'omunaku tukyagenda ddala maaso tuli ku kitundu kyakubiri mwebale nnyo abekumidde ku YouTube channel abasubscribing nga kyemukola kyamaanyi nnyo mbatumiddeko nnyo mwebale mulimu gwe mukola abekumidde ku YouTube channel abatusulako zi comment zonna naddala bakadama siza butatumira ku sala Fatuma Chasimire Sharoni Aisha Namakula Hadija Shadia Isima Farida Masubika Naigaga Nuru Nakabuye Shamimu mwana chemukola kyamanyi nnyo big up on yourself there kakati batwako mu kitundu kyaffe kiri tutandikiddeyo ne party yaffe ey'okubiri kakati bana balenzi nga bwe baali bateeseza okusinkana tubalengera nga bavuddeyo era nga balina wako bwe balaga wabula nga ekiriwo musajja mukulu ono kamanyize nnyina ayina akakazi kali ketwala ka girlfriend wabula ka girlfriend kalowooza nti gentleman ono ayinamu ku ssente eziwera era kyovola bwe kaba kamuwa ssente tekeesikamu kakimanyi nti gayo ono ayinamu ka ssente era nga ye gayo ye yakimanyi nti buno obwana tubanga nabwo tubulanga buli erera maaso kakati okuddako erudda yagwayogera naye kasimu akubira kubewaka abe 40 alowo ba mutuufu obulo bwagiza zileta SSEWANAKU Brandoni kakati musa egenda maaso kakati tutandikidde erudda SSEWANAKU Brandoni yali asazeeko mu maka gano aga musajja mukulu aga girlfriend kakati munaye maka ga mzee Njumba kwe kumutegeeza wabula mukubuli Deriki ekindeese asikali ye Deriki ekindeese mwana ekiriosooka onyambe buyambi kubanga mwana kawedde mudda ekituufu kiri nti amazima gali nti ndi mu mukwano mpulira ndi mulaavu kanoyo ka girlfriend ako mpulira nkagala ka girlfriend ako Jessica Luta nkagala simanyi kyogenda kunkolera nempulira nkafa tetwamaliriza omanyi omulundi guli tetwamaliriza nensalawo omunaye nkomewo era kati kenzize joni nga njagala onyambeko tuleke engeri gye tukwataganamu omaze okizuula nti kuba munange kyenzudde ogenda okunzanyira gwalina okumbeererawo mu mulundi guno lulyako mwana akawala kanjiira simanya omusulo kakati kuno mwana saba ombeererewo kinzanyirewo mwana nkubira ku paasi mwana nga omanyi munno mukabi munno ddala malirizanga era okuva lula ensonga zi tetuzimalirizanga era nga munange mbadde nzize onyambeko akaana mbe nga nkakola ki nga kesemberiza kakandi mu kaseera kano kennyini ajja mukuba akaama asikaali Deriki ti mwana wanye kiriwo amukuba akaama nagambeka kutusiddwa kuba naffe aba Duncan Digital Studios abasangibwa ekyotera Bethlehem stage opposite ne institute ku mafuta bakola video production yenna kati mu kaseera kano kennyini musajja mukulu ng'avuddeyo yavayo asikali amukubye akaama waba situmanyi kaama kike yali amukubye kwe kujere edduuka erya Nakimwero naye bugamba ki SSEWANAKU nga wambulako kiki buloka zange munaye mbeerayo mu buloka zintwaliza omukati ennaku zino akatiba engeri gye kayabisemu 2 nimukunoonya ssente mbe nga akatiba nkakola ki nkagatta ate kuno njagala akatiba kakuba buloka nyanya ak'obubiri ndaba tekakyammala musajja mukulu newebuuza kikimuli omubiri ako gaggwawo kumbe ki emirimu gye mukola
kati ono akatiba kamunyunyusa kamumazeewo yenna n'amagezi takyategeera ddala buli kadde alowooza laavu nagaye bakayise whats love y'omunaku okuva mu nafu aba G7 entertainment G7 kingdom ebakakutuusaako nekubanga KYOTERA film production yekaka broadcasting de ku YouTube channel kakati munnange ekiriwo kimanyi unoba ne mukwano gwo nga mukwano kati nganze malire waliwo ekibi okubeera mukwano gwo nekyokubeera ne girlfriend kakati ekiriwo ng'oba oyina love ng'omukazi omuyina oyagala mufunira akalabo akalungi nze nsobola okufunira akalabo akafiiti nga mu karakita gy'oyagala oyina omuwala gw'oyagala naye ekituufu nina omuwala gwenjagala kati kakumugambe nti ekituufu nyina omuwala gwenjagala naye lwakuba munaye byako tukyeyi nkyayiya busomye omunda mutuufu naye nze mpulira mu mutima mwagala era nga mpulira mufa ne waŋŋamba netta kuba banaye oli omwana mufiirako waŋŋamba nywa obutwa mbunywa waŋŋamba neetema akagalo neŋŋamba nti omutima gwange nguggyemu ngumuwe nkikola kuba munaye mufa kati mpulira buli embeera osobola tereera nga simulowoozezzaako kati mbadde nzize nga njagala onyambe onfunireyo akalabo mutuufu kati gwe alina okunsalira ku magezi nyamba buyambi nakimwero onfunireyo akalabo kensobola omuwa naye nawulya nga akasimye yadde nga mutuufu talinaba kumumatira mutuufu nani kufunidde akalabo naye katusooke tutulemu tulabe era bwe mba nkufunidde akalabo munnaaye sobola okufunira kaasimu okusiima manyi nze mmanyi bwe basinga okwagala nze wano mu kitundu nze fashion wa muno omanye kati ekiriwo bw'obanga tonabagamba omuntu nti omwagala olina sooka kukozesa bikolwa omuntu agenda omugambako ng'alabira ddala nti gayi munaye yadde tekirina nnyo bigambo naye kiteekamu ate abasajja naye kano nammwe mukayige omukyala mutuufu tatuuka nga omukubawo ng'oyiwa layinizo sooka olage ku bikolwa mukazi musange ku makya muwa ekyebiri mutundu musimba ettaano mugambe genda onywa akasoda akawungezi mugambe kwatayo emitwalo egino esatu genda sooka ofune byoli omukazi awo oba otandisa okola ki okumusika eriyo naye gwe n'otuuka ng'oweweta mu matu onyonyogera mu nnyindo olina musakazi wattu omussa bigambo aa ze bannaye kyovola banneekwata yesibe bbiri tugenda mu maaso kakati munaye kekujja bamufunira akalabo era bamufunira akabaaga kalungi abakazi ke basinga okwagala akaliko ennaku zino kakamusabikira bulungi akamuwe omula kakati nga omanyise wennaku yali talina era sente zimala kwe kumutegeeza nti munaye kabalansi ako nja kaleeta akawungezi nga mutuufu bulooka zimaze okukala yeddiirozi zonna zibeera mu bulooka naye mukama kakati netudde erudda asikaali yafuna emirimu wano yasiimula amadinisa ye kino kikola ki gwa asikaali kyasaamirira asikaali yafuna kale egenda mu maaso walinga mukoona akati munange asikaali nina gyenjagala ongendereko eringa mukoona bali aboogera kuume muzeeyi njumba gyali munda naye kakati nje badde njagala ongendereko eyo embigamba kakati ekiriwo kimanyi badde nyina gyenjagala okugamba naye lwakuba nti nange bigambye kekumugamba nti munayise okugende oleete byenkutumye mbe obiŋŋambe ng'okomyewo katuba tuli awo muzeeyi njumba ye taata waako nejjukira nti kano akaana kajja na nnyina Jessica wadde okola kino asikaali muzeeyi njumba muzeeyi njumba alina engeri gyatunulamu yekagwa batule muzeeyi njumba nagambye kano akasajja kalina olugezigezi era sebo kayisa asikaali nekamugamba saagala kuddamu ng'osemberera muwala wange nkulaba omwesembereza omweyogerezako muolina byomugamba omugamba ki kitunuulira oli wano komba box oli wano sinika binnyo ogamba ku muwala wange netudde mu kiseera kino tulenga akafo akalungi okuzaama bakayise sport ayiwe kaliisizo abakategeera akafo ako kamulembe nnyo kamubaka waffe ow'ensonga John Paul Magufuli mu kaseera kano baali bazzeko omwana muleseko ka sport highway nagambye omunaku ng'olina laavu oba toyinaamu nnyo naye ng'oli creative kati musajja mukulu katamba fulanka
si alina ennyo kasente naye mutetenkanya kati yafunyeyo kyaliwe n'amugamba mwana soko njasikeko mu kifo kyo nange ndetewo emmaali kwe kujja asitule kale buntu butonyonyowe butyemula emitima gy'abakyala naye omukazi n'okola gwakubeera buli kadde musimanya weefuula gentleman nnyo ebyo tebikola musajja mukulu kwe kujja amusitulemu amuleete nange zenna ojja kunteeka munange onsisa bufiiringi nze buli wenkwatako nyinyogera so bebe nze wano mpulya nsaagaddeyo tutwaleko tugenda tusule wali mukwano kwe kusembera tagaana katamba tagaana kuba ayina wamanyi wakanyiga amapeesa ndoozi olaba love mukazi olina omugirayo akatebe n'atuula ate munaye akabenga kalabikako ndinako nga kagwerera bulala ate obukazi obutini bwepaaka ndowooza okalaba kuba n'olugezigezi enjogeddeko ne Monica nga nze mmanyi yatuuse dda abana tebali serious kakati mu kaseera kano mane mayi batuuse dda let me call Monica kakati mu kaseera kano baali balina gwe bateeseza okujja naye outing mu ngeri ya ddabo party outing ne mukwano gwoli Kiberu wabula mu kaseera kano Kiberu yali tannatuuka ne mwana munne kakati bano nga batuuse dda kakati mwana muwala girlfriend Jessica aline munne Katamba Franka Katamba amusa ebiravingo egenda maaso kwe kujja baleteweyo bayiwewo omwana ebyakabi ate muno obukyala babunywako katini era omuze wentwala omukazi outing nga zino nkategeeya tasika ndaba tasika tekamazi nanjiwamueyo panado kakati mu kaseera kano kennyini mwana muwala Kiberu mwana munezi Kiberu naye aleese emaali nage bakoze kadda pate nga baali babiteesezaako ku mulundi guli yajjaawo yese bannange mwana olabe kiriwe gwe sitole kinaye kiriyaye mwana njibwera yini ogirabe ino gaali nzagivuga naye mwana tugenda maaso mbadde njagala osuubula awo naye kale mwana mbadde nyine mali gye mbadde nsuubula bannaku naye batetinkanya kati sibo Kiberu bo bayimanyi nti pulani zayo zakuyiiya buno obukyala ate buno obukyala bw'abaakolamu bukyala bwe munyonyo munange kakati omanye ekiriwo for us we are just neither you know mukwano Kiberu naye kakati obaani yalagiridde SSEWANAKU Bulandoni SSEWANAKU naye Mukama Katonda nonyamba ne mwana muwala nakkiriza akalabo kange kano mutufu Mukama simanyi tugendagendera mu kyaki mutuufu mpeyo ekimu kyekkumu kwe kujja munaye musajja mukulu SSEWANAKU Bulandoni obaani yamulagire nti mwana muwala ali wano aye kasikaali yamuzigira ddiiru liwe yamukuba akaama kwe kujja ngaesswaga lyonna munnange asi sewa omukubi wa buloka alina laavu kakati alituuka erudda ku sipooti ayiwe kwe kulingiza wawe batudde kwe kumaga erudda nga tabalabalako okujja siba kakuba kaali katonyano tonywerera ogenda okulengera nga babali eri kwe kujja sajja mukulu n'omukwano gwe gonna anti alese surprise asazeewo kaana kawala webanga ebyalaavu biganye akasurprising munaye akaviiri kano kedaga tukakyuseemu osibe ku straight negwe enviiri nobeera nga zamunyerere zonna kakati musajja mukulu kwe kujja yabeetegereza wabula nga sosa kwetegereza ntandise ntya naabasobola bano nga basinga omubiri maama nga kimusembirira nnyo bana bawala bali outing SSEWANAKU munnange azina ekirabo ki tugenda maaso obula nga ekigenda maaso mukwano kakati nga bali wano mwana mulenzi kwe kuyita Jessica naye Jessica mukwano kiki oyitanze you want me honey you know actually kamale kulaba masikini kyangamba anyway nja kulaba kamale kulaba kwatira ku baaga kwe kusembera
tugenda maaso ongamba ki munaye kakati munaye omanye ekiriwo kyembadde nga yangu watondirako tondirako Jessica Lita munaye kakkana mbadde nnya kinjagala okugamba kakati munaye nga wenzize nsazeewo omutima gwange gwonna ngukwate gonna ngukukubire muno ngukutonero kiki kino biki bino byondeetedde ogenza okulaba nga munange nzidde omutima gwange nengukupaakingera muno ngukukwasa gwamanyi kyogukola oba okutungulamu guugwo kakati nga wofaanana wenna omukubi wa bulooko wenna otunula ngaekirombe wewetunulire wenna oni natokubye na kikalu kyawo wenna wotunulinga gwe bayonoonyeeko ebiki bino byoleese ojja onzungirako nnyini osaatuuka onyangirira bino biki bino byose okumpa ono omusawo obulonze namowina oleeta mondetedde kabbaaga nange mukwano bannange sinekamuna ebinnya ogamba ki kati kumbe yazze ne boyfriend eri Katamba ate Katamba tayagala bamukwatira ku maali kiki ababange kiki munange guno masiiki najja neozigambe simanya wandetedde amalaba owayi kyali mwana tereera twala eri musajja wattu kwe kumusamba nakiteekamu empi okumusamba musajja wattu omanyi munaye musajja mukulu bamufuutula bufuutuzi munange temumukuba oma musajja genda temumukuba nammwe owolereza ki naawe oyasaamirira somanyi agala genda naye twala embuya no gasiki agenza okulaba wano walina oleeta obulabo bwe genda gweno saagala otandike kuyingira mbyotaliimu nkulaba otandise okkaye tunuuliza tugenda maaso oba bobajjawa kunakala banayize empulyanze kandeese ne hangover nange mba naye mukakane naye mukoze byomumukuba musindiikiriza gwe kasasiro nga womulaba alina biki byaŋŋamba kyokka bannaye Jessica Lita bannange nze nyumiddwa nga nkasabula obwana bunaku bujja butwesembereza tetunywa nabo tuba tusozeewo kutuugaza emmeza tebalina kutuyingirira egenda maaso zempulya ne appetite bagise tugende eka zempulya I can't imagine wabula musajja mukulu yadda musajja mukulu akalabo ke yakubye bulooka omanyi obutiba obuli mweka akasawo n'akatiba kayabise nga anoonya ssente zigenda kugula akasawo kano kakati tudde erudda maama Naggujja ali ludda ne muwala we omulama naye mutabani waffe simutegeera yekyuse nnyo enaku zina ina engeri gyatambula alina yeyogeza yekka atambula yogera yekka naye ajja kwekijja omukakkanya weekiriye gwe muleke azunge bali baba bakyali awo kumbe yuno akomyewo bakamugoba kati yakasambibwa kati bakamusimula kati embirowooza kati alowooza biki alabika maama alina akawala kalowooza kekali akaleeta ssente ye muwala gwayo leka era nkiwa mama gyange gwe tojjukira nti yena akawala akajja wano yava tekawala mama bannaye alina akawala akayagala bannaye kabi kyokka alina omuwala naye waliwo omuwala amufa wano naye bannange maama jjukira akafirimu kaffe bakayise what's love omukwano kiki oba kayite love omyomunaku okuva manafu abagise 7 entertainment kakutusidwa kuba nafu abakyota film production be bakakulembeddemu kakutuusa ku YouTube channel kooli kwenyini kookalabira naawe okasingamu sooka olindeko kyogamba akawala akayesibako naawe okasinga obulungi ulira firimu kati Naggujja gwasinga obulungi olwo afaanana atya kuba yenyini atunula ng'emmere eremye eremedde ku sowaani kati olwo gwayagala afaanana atya tugenda mu maaso kale Naggujja kyadde bakirina ku mubiri naye maama kali naye nga kakeira kankuba olaba nange kankuba bannange bannaye lava eno ndowooza oba bagamba love is blind nolekawo omuntu akwagala noddukira eri oli atakwagala kakati munnaye kakeira kamufa bitole tugenda mu maaso oyimirira omwana ng'abadde banaye omwana abadde ekinganda bayina simutegeera kati kumbe musajja mukulu ekimutuuseeko afunemu zi andasi afunemu zi pulesa sukaali zittuse olwekyo kimutuusiddwako maama munnange mbadde njagala mwana muwala naye bansambesambye bantinfudde n'akalabo kange ak'ebbeeyi maze ttunda ttanuulu nnamba okubanga nkamuleetera naye bakangobesezza maama nze bulooka zonna ziri mu kano muwala woono omugagga tumanyi muwala wona omugagga kalinka nnundi njagala nze maama nze kenjagala binnumya maama watunula
bulijjo mukwano mwana sokolineko mama ebino oyo mama tugenda mweyongeza mu kafirimu akaddako kebayita kumanyo mama yanza alukuka Yes. era nako kalindirire ku YouTube channel mwali nnyo maama oyo Okay. maama nze mpulira nfooli Mukwano mukyomwo. naye mwana wange mukwano muki omwo gwe tosobola kulaba nti akawa tekawagala n'ogenda n'oyo gw'oyagala maama kati erudda bw'atuula ebbali abirowoozaamu nkoze ntya saagala mutama wange alumu omutima kakani mu kaseera kano nagujja kwe kujja wabula maama sinkubulira amazima sibitegeera bulando nina agudde wali yenna simanya biki bulenda nkubuulire mwana wange nagujja nkubuulire neebuuza omwana oyo kyayagala nze neebuuza kye baakola omwana oyo oba omwana oyo bamuloga bulozi oba akawala kamuwonga sikitegeera namugamba akaleke maama olaba nange namugamba akaana ako akaleke naye akaana yakeesibako toyina nekyokwogemamu yeegomba obugagga bwawe waabwe wabula nange nakiraba nti omwana ono oba yalondoolaani oba yalondoolaani kagamba ye yeegomba bugagga oba akagalako ssente nze ndaba yandigenze ne kaana kawala kali kuba munaye nze munaye yadde sinakalabako naye olaba nawe ogamba nti kalungi kyaka kalungi kati kyemba nkola kangende embeeko engeri gye nnyambako mutabani wange mutaaseeko ekibabu kino nabo mpulira ekikola ki mbulire ekiddako genda okuddamu okunyamba kati mu kaseera kano kennyini maama kwe kwesibako ekitambaala ebyomukyalo toyambala nnyo newotereza butereza kitwe oyenderawo ndowooza olaba yagira nambigere ye maama waani maama wa bulandoni mutuufu azungira te ku mutabani wange luno oluwala omutali kanto luwonna lutunula ng'olwafiirwa abeewaabwe kati kumbe asikali yali yerudda kati laba levo zireesi ono maama mulaba edduuka nakapanka ogamba otya onjasaamirira njagala baamuno njagala okwogera nabo twogeremu ng'abakulu nabo njagala baamuno twogeremu ng'abantu abakulu Okitegeera. nange ndi mukulu wa muno asikali munange ndi mukulu wa muno twankimanyi asikali naye wasanga ssebo abamu basinga naye atabuka yes butereevu bwe tujja otutandikira mu katundu kaffe akanabazekazeeko mukama bankumire mweraba temuva ku KYOTERA Film Production YouTube channel mukitegezeeko n'abalala nti eri yensibuko y'ebinna Uganda wali buli naku wabawo ekipya mukama abankumire mwebalinya bali ku YouTube channel abasubscribers kyemukola kyamaanyi tumirako bakadama mikwano gyange mwenna Fatuma Kigozi nkutumiddeko nnyo Naddunga Sala nkutumiddeko Sharon Kyasimire Aisha Namakula Adija ko oli nnyo ku YouTube channel Shadia Isima nawe nkulaba ku YouTube channel okola kyamaanyi Musubika Farida nawe webali nnyo mulimu gwokola Nayiga Nuru Nakabuya Shamimu n'abalala bangi abakomentinga ku filimu zaffe zino mwana kyemukola kyamaanyi nnyo respect mukama abankumire bagaliza mikisa myerere mweraba